Ebya Victor Kamenyo ne mukyala we si birungi n'akamu era nga munnange mukyala we yavuddeyo n'abeera nga ate amuteeka ku musalaba nategeeza nti munnange Victor Kamenyo ebyobuvunaanyizibwa kubeera nga ate munnange alabirira omwana waabwe munnange yabivaako era ng'ono yamuteereddewo tasiki nategeeza nti ku ssente z'akola zonna zonna abeere nga ate akwata emitwalo 4 at least buli lunaku abeere nga ate agiweereza omwana otherwise ensonga ezo kubeera nga ate munnange zitwala Victor Kamenyo mukomera ensonga ezikuta wansi ne waggulu era nga njagala kubeera nga ate nabyo mbikubwako twongere okubeera nga ate tumanya biki kubeera nga ate bigenda mu maaso side zeeyo gyagenda wansi awo ng'omaze okubeera nga towuliriza naawe obeere nga ate osulayo endowooza gw'olowooza ki ogwa ku sayidi ya Victor Kamenyo oba ogwa ku sayidi y'omukyala Akoraje mukyala wa Victor Kamenyo tulabutuzikaalira nakujjayo ensonga na nnyingi nnyo nazo ziri mu kubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda tulabutuzikaalira ngenda kubeera nga tenzikutuusako Sheikh Shirafu wamufuna ku namba z'essimu zitako ku sitikazi ajja kubeera nga takulombereddwa ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bunyuma ddala sana subscribe nga tewata ku butongole bw'enandisa video ojja kubeera nga te ofuna notification kakati ate Fahad n'ekipya kyasobola okubeera nga ate atweta katulabe ki ekiriwo ku nsonga z'aba Victor Kamenyo ne mukyala we Akoraje ku nsonga z'omwana waabwe ki ekiriwo akadega n'otimbawo musiibye mutya basebo ne banyabo Akoraje wano nze sigenda kukoowa however much ebiseera ebisinga wabamu abantu abamu not everyone will understand and I really understand that media most of the times bw'ovaayo n'oyogera they judge abakutegeera baba batono abasinga bakujajinga and I'm okay with it nze ko yagenda okunja sigenda kusirikira bulumi nze sigenda kuba pressure rambu kintu kyemmanyi nti kisobola okuggwa naye ng'omuntu ono namutuuza enfunda nnyingi twogedde emirundi mingi ate era namwe mukyerabirako nti omuntu yenna nga musajja wavunaanyizibwa omukazi bw'avaayo n'abaako kyayogera muli muggugamba bannange kamukubire katukwasaganye wano na wano kino ekintu kikome wano eno wabula kyayongera okukola in fact ate ayongera kusajjula na kuwanvuya buli kimu yet ekintu kiri simple Ruth omwana oyagala ndabirire ntya wano obadde okola otya kati nze kangatteko kino ekyo kibuze kigaanye instead ye defendinga nakujjayo nakutottola buli kimu n'ebitagatta ekisooka kya byonna eno screenshot gye yataddeyo ku WhatsApp ndooza mugirabye eya WhatsApp yange naye waneeno we namugambira you got busy again you won't manage nali musaba ku ssente mumpulirize bulungi nali musaba ku ssente ngera screenshot za ssente zataddeyo nga kuwa 15,000 mitwalo jeena nga screenshot zataddeyo olwo nga tolinaamu teyanziramu mujja kuddayo mugyetegereze teyanziramu then ne musindikira message ne mugamba how ready are you for me tonight Victor nanziramu kyekino kyembagambye nti bwemba tagenda kuntuukako ku mubiri gwange talina kyabadde wa mwana mala kukola kyayagala nefuna obuyambi nga maama ng'omuntu ntuuse natuuka nempulira nga nkooye abagambye nakubira essimu Victor ne muyita tutuule twogere turizolovinge buli kimu nga njagala tukuze mwana bulungi era ebyo ebiseera nga Kamenyo talina kyampa neŋŋamba naye ntobye bakazi bannange bwe nkugamba nti nsaba ku buyambi tekitegeeza sikola nkola era ngattawo nga maama naye otuuka n'olemererwa n'ogamba bannaye nze nsobola okusaba obuyambi if nina eno nga platform gye nsobola okujjako ne ng'aba naye munyambe omuntu ono oba mumutera ku pressure mugamba alabirire ku mwana we nze bwe mba nkirina kankikozese okusaba obuyambi tekitegeeza nti nze siina kyengattako okitegeera Victor avuddeyo n'asharinga screenshot za mobile money emitwalo 60 ze ssente nnyingi Victor ze yakamba ate yazimpa lwe yali amaze waneeno omwezi ewange nalina sasula rent nangamba waneeno mazeewo omwezi ewuwo kankusasulire ki rent sinti akikoze mu mutima mulungi nti omwana bannaye omwana ali eyakutte enkaaga azikuwadde
ntoba bannange akutte enkaaga zikuwadde ng'amanyi rent atuuse yalingawo nga yeeyagala mukitegeera. About the transport, omwana ebbanga ly'asomye asomedde weeks 3 ali kuweza mwezi naye lyebbanga lyonna nze abadde asasula transport nze. So mu situation nga ngambye mukulu Victor Kamenyo nti omwana agenda tandika okusoma byonna nembimubalira teyantuuza byonna yangamba itizoke kale in fact yasooka kugaana nemugamba ko tisimwenna mu mulamu ko tisayogera ko tisamanyi kyakola mukama atuyamba abaana batandika n'osoma abamu nga sinabanga lya kotis. So I was like omwana okujja okusiiba ewaka nga emize gyatandise oyiga agimanyi nga sintinza wabula neighborhood nenda nga tekifevalinga mwana wange nenga omwana yange mufo kyosiiba waneeno kasiibe nga kuki ku ssomero ogumu ekitundu gwagamba gwe nayina osasula omwana nga agenda mu daycare kusiibayo daycare abazadde mugimanyi teekayo omwana n'asiibayo nga azanya n'okola n'ogenda n'omunona olw'eggulu omukeezaayo n'asiibayo kuba baba balabiranga babebi. Owankotsi bwe yatuuka nga kwegamba nga endowooza ye n'engeri gy'amanyimu ebintu si wadde keya era omukyala nannyonnyola nanga omwana katandike ebyaddala okusoma ebyaki because he's intelligent. As like it is okay then kubanza ekyo mbadde sikola ki era omwana wange kati ali mu nursery bayina engeri gye babiyita oba KG1 oba KG2 mujja kunyambako awo n'akayingira field y'okusomesa. So omwana wange n'atandika okusoma ebyaddala nga sente ze basasula nnyingi. Omukyalo oyo si mukwano gwange mumumanyi kati nange nga mmanyi nga mumanyi ng'omuntu nga mmanyi ng'omuntu nemugana naye nze nyamba okitege. In fact yangamba nangamba kotisa so oba kumberera brand ambassador biki na biki as like tujja kwogera nja kwogerako nani ne taata we nza sikolangako kintu nga sose kigamba taata wa mwana sikolangako decision nze nga njesalidde mu lwakuba talabirira mwana ne all I want nti abere involved mu bulamu mwana awulye nga kimusika abere excited akiyingiremu anyambe ku party gyalina okunyambako teri kye yakola. Okitegera omukyala nampeera omwana wange basali ku terms nze naye ze twakkiriziganya. So omwana wange nembeera nga musasuliranga transport naye nga taata essaawa eno yakalaba nti emitwalo ena gyali mingi kuba iduli teyakiraba because nze yali asasula naye kati nti mugambye anyambe kansasulire kati alaba nnyingi naye oyina otuula gwe okujja waneeno onyonyola buli kimu tegugenda kuggwa Kamenyo tebigenda kuggwa wayinanga kumpita nongamba naye olaba Ruth emitwalo ena gino mingi tukoze tutya netutuula netubalanga kati nongamba kati ngenda kusobola bwenti tukole bwe tuti naye ng'omwana asigale ng'akola ki ng'asoma. Nze ekinzita gwe kwagala kustopinga mwana kusoma because of transport yetu omwana ina basari naye ng'atosobola n'ogamba Ruth sente ezo nnyingi nze nsobola bwe kiti ku transport tunyigirize bwe tuti ne bwe tuti oba teekako zino naawe teekako zino omwana waffe akole ki omuzadde yenna kyayagala okitegeera tewampa ekyo tewakiwa chance. About the phone guys nze Victor tangulirangako simu ne mu 2022 teyampaako birabo Victor tanjagalangako nze kuva ddanga nkozesa stanti ku stanti 2022 twali tukibaza ng'omuntu oyagala omuntu wo afune mubeere bulungi nakubalira ekintu naganze Ruth kasita tukola kino kigenda yitamu. I was there for you in every step. Abantu bandabanga sikushoza omu Kampala sikushoza omu byalo nayimiriranga naawe okitegeera buli kimu
About the phone, it was content. Yali business. Nondetera business. Era ninkuwako. Ng'ofunako. Ku sente n'ofunako. N'okiteekamu nya kamera buli kibiki. Era gwe yagipostinga. Sinze yagipostinga. Emmotoka tompangako mmotoka. Byonna content. Abantu balage nti olina kyompa. Nenga in real life tewali. Ebimuli hope shifa mukazi wa teyamanya nti na stand. Teyakimanya. Tonkabirangako. Sikukabyangako, sikukubyangako nkuba. Byonna twabikola tunoonya sente. Sikasukangako bimuli bya sente. In real life mbu bya ddala. Byonna byalinga bibale. Byonna ng'ompandiikiranga script nga nkola. Victor, tetulandaga. Tetusika muguwa. Tuyinza obutawangula. Fenna tugenda buli kimu tugenda kweyambula. Nkusaba ekintu kimuze ekinzita eki. Omwana wange tatuula bambi n'abulosoma. Ng'oyina emmotoka ekulyawo. Ng'osobola okuteekawo anything like as a father. Osobola okuteekawo embeera ne tulanga omwana waffe asoma. Mwana wange tomuttira mukisa gwa kusoma nkwegayiridde. Bwebe emitwalo ena mingi. Tema oluwenda zikendeere naye omwana akole kino. Omwana wange asome. Omwana muwe ekyokulya ekyokunywa ewaka. Nange ebirala mbikole. Nange ebirala mbikole nga bwe nzize mbikola. Nga tetusoose ku pretendinga nga soose kukekakako Victor. Nga si byakuba nti nina ku pretendinga tuli mulaavu omwana yange okubaako kaafuna. Bazadde bannange nze aseka sifaayo. Anjaji nga sifaayo. Nkoye kyensaba Kamenyi kyensaba omwana wange tatuula bambi nyamba omwana wange asome. Nyamba omwana wange tabulwa ekyokulya n'ekyokunywa. Nze binera bagamba banayo omukazi anyirira nnyo simaba biki nze sinze nze ndeka nze neetetenkanye nga nze neerabirira era sikugamba ko nyambe ensibe enviiri. Amwe abagamba mbundi expensive bino ebintu temubimanyi. Nze nsaba ekintu kimu. Omuntu ali eyo nga muzadde ng'alina omutima gw'obuzadde. Kamenya nyamba omwana wange tatuula omwana wange asigale nga asoma. Omwana we amukolere mu fida kye yatusalira okukolera omwana abimanyi. Nze kyo kyekyange. Bino eno byanaleeta mbuyaayo aleeta bukakafu aleeta biki. Nze ebyange nja kwogera. Kaka omwana wange tomuleka kubeerawo n'atasoma. Kola paati yo nga taata nkole paati yange. Bazadde bannange sinti sikola nkola ngezaako. Nkola kye nnina okukola. Naye kakole paati ebyo natabindekera sijja bisobola. Yes omwana omu yandeekaanya yes. Ebyo byagambe mbu nazaala nina omwana omulala. Gwe nazaala si wa kamera. Ate tebina ebyo omwana oli talina ne we bigattira na bino eri family endala. Ate era with all due respect sinayogerako ku mwana wo atali ono. Twewengana ekitiibwa. Focus ya kugamba olabirire omwana owuwo. Oli alabirirwa ali bulungi nnyo okimanyi. Tomuyambanga nako. Oba nina 10 oba nina bameka gwe owuwo mukole ki. Owuwo nawe mulabirire. Sibeera naye. So gwe okulabirira ono toliisa oli. Sinayogerako ku mwana wo. Sinayingizaamu omuntu yenna nga tekimukwatako sinna kimuyingizaamu. Kola ky'olina okukola. Va mu kwetooloola. Tekigenda kuggwa. Vidiyo mpanvu mubeere bulungi. Bw'ataakyusi ne twogera tugenda kusigala wano ku media. Munansonyiwa sigenda sirika. Oba nyambi bo basiyambi bo bamunjajinga oba mundabanga ekiwale ekisiru simanyi buli omu kyanantwaliramu ekiti Mukama abawo omukisa. So badde nsaba bino tetulina biteeka mu social media. Nze mukubidde ne mwegayire ebbanga ddene tutuule tukkaanye. Ono omwana twamuzaala aba babiri nze naawe si wa public.
bantu bagenda tusekerera busekerezi. You get? Ate tukuze fena tuina abana babiri. Nawe yes tukuze bana baffe batulaba bakula. Kitegeera. You get? Fena tukuze abana baffe abamu bakuze. Abana bo bakuze. Nanga bange babiri bakuze. You get? So bagenda tulaba baseke bagayina ebana bazadde kika kyaba beisa bwe batyo. Onfuna. You get? Make sense. Yes, tukuze bambi. Of course tukuze. Buli omu alina abaana be. Shege. Yes. So, but then Saba, we be example. We be good examples to our children. Nabo bakula. You get kwa kati nabo bakula bakolechi batulabireko ya sonze ngamba omukyala bwemba nawe namunyiza wonna nsaba nsonyiwe mbadde nsaba tukwatagane ono mwana teri yamutuzaalira ffe twamuzaala twakkiriziganya buli omu yalina abaana be ne twesinkana ne tugamba waayi tuzaale naffe owaffe. You get? So mbadde nsaba tumulabirire tumukuze abeere nga so twenyumiririzaamu ng'abazadde be. Yes, tukole n'ekisoboka ekiririnnye nti nga mu butuufu tekigenda ku draininga ffe because at the same time kati bokera ku makya kati osasudde Uber ya $40 gy'osasula buli kaseera because so yasimusasulirangako Uber nakigaana era yabadde agyesasulira everyday Klaus amwe $40 I refused it totally. Era kimuluma nnyo bambi nenalaba nga that is exhausting because kusomero kali bakuwa basali half basali osasulayo gumu kitundu everyday kati bogato gumu ekitundu ku mitwalo ena $5 kitundu okitegeera kati wakwadde basali wanekyusa nagamba sasula ng'esatu abaana balala gye basasula osasula $7 everyday ate mwana tonafuna byamupakingira byakulya tomanyi bya alwadde to you get ate nga tuli bavubuka tetuli bakulu nti osanze musajja mukadde yakola dda center obulamu tuyiya buyiye tuli mu buyiya tuyina kendeza expenditure so that to investing ate ne tugaggawala nnyo abaana baffe ne ba like abaana baffe ne batwenyumirizaamu maaso okitegeera but ogenda obigattagattamu byonna nga mutuufu oba ozisipendinga nga ozifulumya buli lunaku ono abantu bagenda mu kibuga nga $40 nga $40 ge magoba ge bagenza okima oba $200 oli nga agenza kima 15,000 wawaya age magoba gagenda okima ate gogisasulemu Uber yamu transport every day. That doesn't make kale to me ononsonyiwa nyinza okuba engeri gye nakyogeramu mbi oba engeri gye na it is bad but I'm very sorry nsaba onsaasire me I respect so much omuntu anzalidde omwana kubanga I know how it feels to give birth. Manyi bulungi nnyo nze ku mwana wange oyo naliyo namukwata ne ku mukono bwati nga musindika. I saw the pain. Ndayira okufiira wano in private Mengo. I was there in the room we yazalira ne mulaba nako bwe bati nga asindika
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.